nga 21 omwezi ogwokusatu abatamanya ngamba balumba seminari y'enswanjere esangibwa mu disitulikiti y'Empigi ne balumya bafaaza abasulawo. Kinyembanga yagala okudduka omusajja n'ankwata omukono. N'angamba twagala ssente. Kakati nali mbagamba bano situlina ssente bannaffe badde tusaasire. Ababbi bano tebaakoma kulumya bafaaza wabula baagenda mu ekereziya nayo ne babbayo ebikompe. Kabinako yonna ne babimenyeemenye. Okuva olwo poliisi yatandika okuzuula bano abatanywa guteeka abatuuka n'okulumba amasinzizo. Okusinziira ku poliisi, obulumbaganyi ku bifo nga bino omuli n'amasomero mu bitundu by'Empigi, Wakiso ne Mukono bwatandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri kutuusa nga 27 omwezi ogwokusatu ng'amasomero okuli Umeya Primary School e Kyebando, Buddeko Primary School e Kayunga ne Kyebando Primary School n'amalala tegalutonda. Bazigabanya be baakola n'obulumbaganyi ku St. John's Junior Seminary enswanjere nga yabapangira omulimu guno ye mwami gwe bayita Niko yali yakolerako enswanjere awo mu kuzimba bupevers, mu kuteekawo bupevers, naye nga bwali mu kuziga okulaba wa wali ssente. So kye yakola yalagira bano banne nti waliwo ekikombe kino ekya ostia kye bayita communion cup oba ciborium kya gold. So bano banne ne balyoka beekobaana ne bajja ne bamenya basobole okugenda okufuna ekikombe kino ekya zaabu era ne bakibba. Kati leero poliisi etegeeza nga bwekutte akabondo k'abantu ababadde bakola obulumbaganyi buno. Twasobodde okukwata abantu 26 naye nga abakulembera obubondo buno mulimu Mawejje Regan, Settenda Emma ne Mayengo Paul musinguzi abangi gwe bamanyi nga muleefu. Poliisi eriko n'ekizibiti bye yakutte bye babadde beeyambisa okukola obulumbaganyi. Printer ez'enjawulo mwabaddemu modemu, ebintu bye bakozesa okumenya, laptops twasanze bazitunze naye nga basigaza laptop bags. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.